is it has a lot of drainage work which is supposed to be subsurface, and we are doing drainage. We are building in a built environment, and we have to make sure that whatever we do matches with what is existing. And we are widening the road. Some places we got problems with the right of way, people's houses, people's built walls, and now we have gotten them. KCC has given them to us, and we are doing it. So people may complain, but for us, we're in the program. By now, we're supposed to have done 42%, but we have done 41%. By any standards, that's very good. By the time we were here with the Prime Minister, she gave you an ultimatum to have covered almost half of the... What happened? What hindered? No, it was not an ultimatum to cover half of the road. We had promised that we shall cover 3 kilometers, and we have them. We have been on the tarmac, you have seen. And then ahead, we are doing drainage. And the water on the road will be running in the pipes. It will not be running anyhow anymore. And so we have to do the work properly. In this road, there's a big main water pipe which takes water from Gaba to Busega to Entebbe. Now that water pipe has to be protected. So it takes time. We cannot use machines to excavate. We are using hands. So it takes time. And then we are building drainage on the roadside, which also takes time. We have to leave concrete to mature. After 28 days, then we can have vehicles to pass over it. Judging on the speed now you are done with the 3 kilometers. How long do you think these people will be able to use this road fully from the start to the end? By October this year, we shall have all tarmac, all the 8 kilometers. And by December this year, we should be handing over the road when it's completely finished. Have you encountered any challenges as far as challenges are acceptable. We get maram from very far. We get gravel materials from Mpigi, from Kono. And then we have a lot of rain. We have a lot of jam. Your name? Thank you very much. I'm Engineer Henry Gusolo Namisi. Engineer? Henry Gusolo Namisi. People say it was called very good. His Excellency is about to arrive here. He's inspecting the road. We are blessed that he has come with some rain.
Youngsters, you are most welcome. This is your school, a UPE school. Sponsored by Shano Chamba Primary School. Your Excellency and the Minister, we are really badly off. We have no classrooms. One class is studying in the box. Let us all down. Yes. Yes, Your Excellency. Move behind a bit, don't push. Move behind. Move behind. Move behind.
okutema evunike ku nguudo yammwe. Enguudo egenda kubayamba okwanguya entambula yammwe. Naye okusomesa kwa NRM tubagamba nti wadde enguudo ya korasi ekiro tosula ku nguudo eyo. Ekiro odayo mu makaago. Ennaku yonna gyereseyo ku makya osanga awaka ekulindiridde. Kati ensonga tubagamba nti bino byonna birungi, naye ennyingiza y'amaka gyemba mutandika nayo. Kati ensonga tubasomesa PDM, tubaleetere ebyemikono, enteeka za gavumenti weziri zonna ezo. Naye ekizibu kirabika eno ebintu tebituukayo bulungi. Naye ogwo musango gwammwe. Abanyankwere bonna bagamba nti eyeetuze tebamukabira, kubanga mwagenda mulondo abasajja ba opposition tebafaayo ebyama tebabibanja, tebalondoora. N'olwekyo kigambo ekyo mukitereeze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We gather today with hearts full of anticipation as we welcome the President of the Republic of Uganda. We thank him as he leads our country. May his decision always be guided by your truth and serve the best interests of all Ugandans, promoting justice, equity, and unity among diverse communities. Bless his health and his family, protect him and grant him the strength and resilience needed for the immense vision. Inspire our President and all leaders to work tirelessly for the prosperity for all. May this welcoming be a moment of renewed hope and God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. This is our future and we can't joke about it. Your Excellency, your Intaka Junge, allow me introduce the people who are here today. We have the Minister, Senior Presidential Advisor for Kampala, Capital City, Madam or Honorable Sarah Kanyike. We have the Executive Director, the District Chairpersons, and in no particular order. I will introduce the rest as we go on, but allow me to introduce Salim Uhuru, the District Chairman, Central Division, or Central District of Kampala. We have Nakawa District. Sebo Presidenti, Amanya Luchamuzi Kakoza, Chairman NRM, Makindye District. Sebo district eno njikulembera ne executive yange, musituke muwubire ku president abe executive yange. Njikulembera na rasisi wa Makindye, situko wabire ku president.
Your Excellency mperekeddwako ba chairman bannanga bakwanjuliddwa. Ngenda kuyita mu ddakiika ntono nnyo Your Excellency. Nze omulimu gwange is mobilization. Nsaaliddwa ntoyise eno abantu babadde ssebo bakulinza okuva emitala n'emitala. Naye nkakasa nti lumu bw'onodda ojja balabako. Your Excellency nkwebaza okusobola okukkiriza n'ojja oggulawo oluguudo n'otunoonyeza ssente n'osobola okukola ekkubo lino. Your Excellency ekkubo lino libadde lifuuse national issue mu mawulire nga ab'opposition balifudde kadaala nga kwe boogerera nga boogerera n'eddwaliro lyaffe eriri erya Kiruddu Lwazimba nti ekkubo lino lye litta abantu. Naye ssebe eŋŋambo zimazeewo mumpeere pulezidenti obugalo. Kati abanupu tebakyalina bye boogera tubibamazeeko mumunyongerere engalo. Your Excellency ekkubo lino oluvannyuma lw'okukolebwa ekibuga kyeyongera okukula ate ng'otuzimbira ne express highway Jinja express highway eyita amabegaawo ffe tuli basiimu gy'oli weebale nnyo weebalire ddala tuula mu ntebe okkalire. Your Excellency project ey'abavubuka gy'owadde nte gwe wagitandika ey'essomero eryo ya UPE yatandika n'abaana 2 kati olwaliro bagambye bali mu 1,203. Bannaye munneebalize pulezidenti olw'okutunulya abaana b'abanaku n'obateekerawo UPE program. Mama Janet tukwebaza olw'enteekateeka eno okubanga osobodde ogitembeeta gwe nga minisita wa education. Weebale nnyo weebalire ddala maama. Your Excellency okimanyi bulungi nti bwe baakoze census abavubuka be basinze obungi ne batwala ebitundu 73 ku census y'eggwanga. Tulina obuzibu eri abavubuka. Twatuula ne tulowooza nti abavubuka baalisaanye okubaako ebibakolerwa. Tulina abavubuka abalondeddwa mu Kampala wonna era nina essanyu okutegeeza nti NRM yafuntiza kankuyite kufuntiza yafuntiza Nuupu mumuwe ku bugalo. Era abavubuka bonna ssebo ebifo twabitutte. Your Excellency buli kyalo kuliko abavubuka aba local council 9 ne kubaako ab'NRM 5 abo be 14 ate ne kubaako the outgoing 9 be bavubuka 23. Tusaba Your Excellency being nti abavubuka bangi bakolebwemu ssaako ekaweepe kyakoleddwa Bwana Moses Byaruhanga yabaddeyo n'alaunching ey'aba youth. Nsaba Your Excellency neye Makindye ogiteekemu ejjamba abavubuka tusobole okubaako we tubatandikira. Your Excellency nkwebaza webala okulambula eggwanga. Tuzze tugoberera yonna gy'oyise ng'olambula PDM. Webala okulowooza nebaza Katonda eyakuwa amagezi okulaba nti walowooza okulowooza ku muntu omunaku PDM ekoze era ekoze. Weebale nnyo weebalire ddala. Your Excellency PDM ekoze bulungi mu Kampala ne Makindye era tusobozezza okulanga kati twogera eri abantu ne tukka mu bantu. Naye Your Excellency ate waliwo group etekwatiddwako ku PDM. Ogeza waliwo bamaama abatunda amenvu ku mbalaza zaabwe. Waliwo abatunda obuntu ku mbalaza zaabwe. Waliwo abatambuza amenvu. Twatuula ne Bwana Moses oyo n'atutuma tugende nga tuwandiika abantu abo naye ng'ekigendererwa tujja tutya omuntu oli owa wansi mu bwavu. Lisiti twazikola Your Excellency tulinda kigambo kyo ng'oyita mu Bwana Moses. So abantu abo sebo neyo section tugitunulemu. Your Excellency mu myoga twayogera ku garage. Naye garage Your Excellency mulimu abavubuka bangi nnyo nazo tusaba ate tuzirezeeko mu special way. Your Excellency nga mmaliriza tuyina circles ezaakolebwa ku miruka ez'abakulembeze. Nkusaba Your Excellency zirowoozebweko nga z'abakulembeze ku miruka mu Kampala nabo bateerwemu ejjamba. Sebo Your Excellency tukwebaza olw'eddwaliro Kiruddu kati lyafuuka National Referral Hospital.
obudde bwe bunsalako naye by'okutegeeza nina bingi. Nkakasa nti tunakusinkana tujja kujumya tulabe Kampala tumugjayo tutya. Webale olw'eddwaliro lye erya Kiruddu naye tukyabulamu ekintu kimu nti abantu baffe ssebo bali b'otunuulidde ennyo abawansi abanaku basanga ekizibu okuva eno e Makindye ne bagenda e Kawempe ng'abakyala baabwe bafunye embuto. Tusaba Your Excellency ng'okola budget ku luddako tulowooze okwekistenninga Kiruddu Hospital abakyala abo bateekeko ekifo we bazaalibwa. Nzikiriza nkwanjulye bakandidate abeesimbye muyimire muwabire ku president abo beesimbyewo Your Excellency mumuwubireko nnyo neyanzege Your Excellency Allah akuume akuwangaaze ekisanja 2-3 and beyond. Kaguta oye! Museveni oye! Mama Janet oye! Kaguta oye! Asante sana. Your Excellent Mr. President, ladies and gentlemen, today I am honored to speak on behalf of China Railway 18 Bureau Company. We adheres to the principle of quality creates quality. Every meter of approved road meets the national standard of Uganda. We implement a multi-level quality control system to ensure the quality of the product. The product schedule is our second commitment. We ensure the progress of the product by optimizing the contract plan. We promise this product will become a momentum of China-Uganda cooperation, completed on time and ensure the quality of the product. Thank you, President. Thank you all. Thank you. Tulinawo ba assistant president naye uyo wali tulinawo town clerk tulina okwanjwa town clerk w'ekifo kino eri His Excellency Museveni juu Mama Janet juu Amina juu zaidi. Hajat, speak to His Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, and Mama, our beloved Mama, Janet Kataha Museveni, tubaaniriza nnyo mu kifo kino. Era mbadde nsaba olwakadde abakulu abasinga babanjudde nga nsaba nzikirizibwe I stand on the protocol which has previously been mentioned. Wano wenyimiridde Your Excellency ndino myuka wange Benon Moses Chigenyi, the Deputy ED of KCCA. With me, I don't do this work alone. We have my directors in KCCA. Ebiseera ebisinga tebayimirira kubamanya nabo kabafuna akakisa bamanyibwe. Director owa engineering Justus Akankwasa ne deputy wo mimirireko. Director owa audit Mr. Bwire yimirirako kubagwa bale ebitabo byaffe. Director Public Health Dr. Sarah Zarango. Director Governance Town Clerk already bamwanjudde kati abakozi bonna abali aba KCCA mubire ku His Excellency ne Mama. Your Excellency, at this point I would just like to give a brief about this road which you are commissioning today and also having an inspection to see the progress of works. Your Excellency, you are aware that Kampala sits on an area of 194.3 square kilometers, and of these square kilometers, Kampala has a road network of 2,104 kilometers.
Out of those, kilomita 770 zeza Collins. Wano wennyini we tuli ku Salaama Road, tuli kwezo ezimu enguudo zetukola mu Kampala nga tujjuliriza omulamwa gwo ogw'okuba nti Kampala yonna erina okuba n'enguudo nga bannakampala bazitambulirako bulungi nga n'ab'ebigere bali safe baba batambula mu kibuga kyaffe. Oluguudo luno olw'e Salaama luli kwezo enguudo ezikolebwa mu projekiti taata gye wasiima ekolebwe mu Kampala eya Kampala City Roads Rehabilitation Project. Era nga projekiti eyo eriko kilomita z'enguudo 86 n'obutundutundu 9. Luno lwe tuliko olw'e Salaama lulina kilomita 8 n'akatundutundu 1. Era nga lugenda kuba nga lulina leeni 2 esobola okutambuza emmotoka ku side ne side. Lugenda kuba nga lugazi bulungi era lugenda kubeerako ze tuyita road shoulders nga ziriko mita 1.5. Lugenda kubeerako walkways. Your Excellency, bwe twatandika okugamba bannakampala nti tebayonoona butonde tebalinnya mu muddo, baali batubuuza nti nga temulina walkway tunaatambulira wa? Tuli basiimu nti enguudo zonna z'otugambye okukola ziriko walkways era oluguudo luno lugenda kubeerako mita 2 eza walkways ab'ebigere we batambulira. Ekyo kitukoledde taata. Oluguudo luno lukoleddwa ba contractor okuva mu China Rail 18 bayimulikeko omwogezi waabwe abadde wano, naye era bwe baba balukola tulina ababatunuulira okulaba nga emirimu gyabwe gitambula bulungi. Lw'E Associates consultant ali wano abasupervisinga. Ku Lw'E Associates twayongerako ne bannayuganda kubanga ensi eyaabwe bajagala, twabongerako okubanga nabo babeera ku tiimu esupervisinga abadde NIMA consultants nabo bayimirireko obalabe. Your Excellency, Salaama Road eno twagitandika nga 14 omwezi ogw'okutaano 2024. Era ndi musiimu okubuulira nti we tuyimiridde kati tulina kilomita 2 n'obutundutundu 4 ezawedde okuteekebwako kolas out of the 8.1. Tuteesezza ne ba contractor tulina essuubi nti we tunaatuukira nga 31 December 2025 oluguudo luno tujja kuba tuligyeko engalo mukama waffe President. Your Excellency, mu projekiti eno tulinamu n'enguudo endala ze tukoze okusobola okubanga bannakampala beeyagalira mu kibuga kyabwe era nga zaggwa. Tulina Old Mubende Road, tulina Kigala Road, Kabega Road, Wamala Road, Mutesa 1 Road, Luwafu Road, Kayemba Road, Muzito, Suna 2 Road ne Masiro Road. Ezo zonna zaggwa ate ziri mu projekiti eno. Omugatte gwe twebalabalamu tutuuse ku percentage ya 37.9 okumaliriza enguudo zonna eziri mu projekiti eno ezirina kilomita 86.9. Your Excellency, wasiima nga bwe tujjako ezo enguudo ze tukola mu KSRRP tulina projekiti endala ya World Bank gye wakkiriza tukoleremu bannakampala amakubo gye tuyita Greater Kampala Metropolitan Affairs. Eno yo egenda kwongerako kilomita 81 ne tubeera ne project eya Kolas. Your Excellency, ntuusa omukisa guno okutegeeza nti twamaze okusayininga contract, twagisayininga nga 10 wiiki ewedde era nga nayo egenda twongerako kilomita 127. Your Excellency, government ya Uganda ng'otuwadde support yatuwadde bilioni 5.5 mu myaka 3 okukola kilomita z'enguudo 85 era wenjogerera kati company ya dot service yatandise okukola. Your Excellency, interventions zino zitututewa. Your Excellency, tubadde ne kilomita 770 olw'enguudo eza kolas oba eziri paved. Kati bwe tumaliriza bino byonna sente ze watuwadde mukama waffe tugenda kubanga tuli mu kilomita 929
4.4 era ng'ekyo kitutwala ku nguudo ez'omu Kampala eziri paved zigenda kuba 44%. Bannange mukikubire mu ngalo. Bino byonna tulina essuubi nti enguudo zino zigenda kubanga bannakampala bazitambulirako nga bali safe era ng'ekibuga kyaffe kisobola okugumira embeera yonna. Emmotoka zaabwe service gwe badde bakola olwabutakera ajja kuba avuddewo. Zigenda kubanga ziboostinga economic activity okujjuliriza omulamu agwo gw'otugamba nti bannakampala bayingire mu money economy. Ebintu bye batunda ebyamaguzi byabwe bijja kuba bitambula bulungi. Taata, Your Excellency, mu kaseera kano nzikiriza nkwebaze ebyo byonna by'otuwadde okusobola okubanga tukola enguudo z'omu Kampala n'okubanga bannakampala beeyagalira mu kibuga kyabwe. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Kantu bwe bantumye okusobola okuyita minisita waffe ow'omu Kampala kubanga abadde musaale nnyo mu kutunuulira emirimu gyaffe n'okutugaidinga mu byonna bye tukola. Honorable Mr. Kabanda. Thank you very much, Madam Iddi. Tata, Your Excellency, the President of Uganda, tusanyusa okukulabako nate mu Makindye. Ffe tukulaba mu Kampala, tusanyuka kuba abantu babadde bakutubanja ne ssebo weebale kujja Kampala. Maama First Lady, Minister of Education, Maama waffe, Maama wa Uganda, tusanyuse nnyo okukulaba mu Makindye Division. Era tuli basanyufu okuba nti tuli wano tuzze nga bwe bakugenda nti abantu bonna baagala okukulaba, Your Excellency, ne bakulinze Kololo. Era ntwala omukisa guno okuyita ojja oyogereko eri abantu. Thank you very much. Abemakindye mwena Buzeki is part of a bigger project. Era nga bwe muwulidde okuva ewa Hajja Tuzeki yemu ku nteeka No, eziri mu Kampala. Sorry, eziri mu Kampala. So this is a good effort. N'olwekyo kuno okufuba kw'amaanyi. But as I keep telling you, nga bwe mbagamba bulijjo, you don't sleep on the tarmac road. Temwebaka ku luguudo. The two words come in. Y'ensonga lwaki ebigambo biri ebibiri mbikulembeza. Because the tarmac road is development, enkulaakulana. Kubanga oluguudo lwa koolaasi yo nkulaakulana. But it's a question of wealth. Naye ekibuuzo kiri ku bugagga. Like yesterday when we were with Nalw'E. Ngajjo bwe twabadde ne Nalw'E. Nalw'E has now graduated into wealth. Agenze mu bugagga. With Mbizzi, with the piggeries. Agenze mu bugagga ng'ayita mu kulunda embizzi. From no wealth to wealth. Ng'ava mu bugagga agenda mu bugagga. Ava mu bwavu. Ng'ava mu bwavu agenda mu bugagga. Now that's what we would like to do in all the homesteads. Ekyo kye twagalira ddala okukola mu maka gammwe mwenna. Then the wealth normally produces jobs. Ate n'ekirala njagala okubategeeza nti obugagga buleeta emirimu. Because the wealthy people can't work alone. Kubanga abagagga tebasobola kwekolera bokka. They hire others. Bafuna abantu be bapangisa bajje babakolere. So when you are talking of transforming the country, that's what you are talking about. N'olwekyo bwe twogera ku kulaakulanya eggwanga ekyo kye twogerako. Now what the chairman was talking about, kakati ssentebe kyabadde ayogerako, is services now. Ayogera ku buweereza kakati. Which is another word. Ate ekyo nakyo kigambo kya kubiri. He's now talking of the government services through the hospitals. Ayogera ku buweereza gavumenti bwe bateddeddewo ng'amalwaliro. Which should be studied and see how the service is in the area. Ate nga naffe tulina okwongera okwetegereza tulabe engeri gye buyambamu abantu mu kitundu. But with wealth in your home, naye ku bugagga mu maka gammwe, you can even have some of the services yourself. Ate naawe osobola okweteerawo obuweereza gwe nga ggwe. You can send your child to a private school. Osobola okutwala omwana wo mu ssomero ery'obwannannyini. Because you have money to pay. Kubanga
ng'olina ssente ez'okusasula. Even you can go to a private clinic. Ate osobola n'okugenda mu ddwaliro ery'obwannannyini. So wealth really is crucial. N'olwekyo bannange bwe njogera ku bugagga kikulu nnyo. Wealth can make you do even what the government is supposed to do but has not done yet. Ate obugagga busobola okuyamba okwetuusaako by'osobola okwetuusaako ne gavumenti bw'eba tennaba kubikutuusaako. So therefore in our thinking let's be clear. N'olwekyo mu kulowooza kwaffe tubeere balambulukufu. Now when we budget, kati bwe tukola embalirira yaffe, we don't only budget for roads and electricity and schools. Tetubalirira byanguudo byokka, masomero awamu n'amasannyalaze. That's why we budget also for wealth creation. Yensonga lwaki kati ne mu mbalirira zaffe tuteekamu eky'okuyamba abantu okugenda mu bugagga. That's how we started with entandikwa. Yensonga lwaki twabatandikira entandikwa mu lubereberye. Then NADS. Ne tugenda mu NADS. Operation Wealth Creation. Ne tuleeta enteekateeka ey'obugagga gye twayitanga Operation Wealth Creation. Now PDM. Kaakati ate tulese n'eno enteekateeka eya PDM. Emyoga nagyo twagireeta. Now the PDM, the difference is that the other programs were going through government servants. Ekyenjawulo ku PDM nti programs ziri endala zaayitanga mu makubo g'emitendera gya gavumenti. Abakozi ba government. Sorry, mu bakozi ba gavumenti. But the best were the soldiers. Naye abaali basinga okukola obulungi baali basirikale. Under General Saleh. Nga bali wansi w'omukulu Salim Saleh. But even with those, naye wadde n'abo, I started hearing stories like bega biraboka. Natandika okuwulira emboozi ezigambibwa ekyo kyagambye nti beegabira bokka. So I said, okay, in that case, kakati nze n'ensalawo n'eŋŋamba oba bwe bityo bwe biri. Let's take the money and give it to the people themselves. Kakati katuddire ssente abantu tuzibayetuusizeeko bo bennyini. So that's how we abolished Operation Wealth Creation. Yensonga lwaki enteekateeka eyo Operation Wealth Creation twasalawo tusooke tugiteeke ebbali. And NADS. Ne NADS nayo ne tugamba katusooke tumuwummuze. There was a big argument in cabinet. Waaliwo nno okukaayana kw'amaanyi mu kabineeti eyo mu lukiiko lw'abaminisita. But I insisted. I said, naye nze ne nnemerako. Let the people do it themselves. Abantu kabeekwatira ebintu byabwe. So now, n'olwekyo bannange, it seems it's beginning to work. Kindabikira nga kino kitandise okukolera ddala. But here in the town, in some areas you hear naye mu bitundu ebimu era ogenda okuwulira that we don't know what's happening to PDM money. Ng'abamu bagamba naye ebintu bino ebya NADS ebya PDM tebitutegeera bulungi. Tebituuka bulungi nga n'okubitegeera tebabitegeera. Now we are going to study that. Kaakati ekyo nakyo njagala kubagumya n'obbakakasa ti ekyo nakyo tugenda kirondoola tukyetegereze. Because there is trying to steal some of the money. Kubanga tuwuliddeyo nga waliwo okwagala okubba ssente ezo. Which we shall fight. Ate nga tulina okukirwanyisa. But there is where, yes, the money is coming, but it's not enough. Yes, tukkiriza nti ssente zankubadde zijja naye kirabika bambi tezimala. Especially in the town here. Naddala mu bitundu eby'ebibuga. Where the population is big. Ebitundu eby'ebibuga omuli abantu baffe abangi ennyo. We are going to increase more money for the town. Twagala bakakasa ssente za PDM tugenda zongerako naddala mu bitundu eby'ebibuga. Because there are more people there. Kubanga tukakasizza ti abantu bangi mu bibuga. There are more households. Mulimu amaka mangi. But also we are going to start another program for the leaders. Naye njagala bagumya tugenda kutandikawo n'enteekateeka endala ey'abakulembeze. I don't want the leaders, the NRM leaders, even with the other parties if they want. Sandyagadde abakulembeze baffe ab'NRM oba n'abali abalala.
to compete for the 100 million of baberenga nabo bavuganya ku zino sente miliyoni 10 ate ze tubadde tutereddewo abalala of the wananchi. ez'abantu ba bulijjo. We shall add more. Say this one is for the leaders now. Tugenda kubateerawo omutendera tugambe nti kaakati zino eza PDM z'abakulembeze bokka. Kwongera ku ziri. Nga twongera ku ziri ezigenda okubanga zijja mu kitundu mu muluka. So we shall have more for the parish, but also a portion additional for the leaders. Katugenda kubeera nga sente ez'omuluka zijja weewaawe nga bwe nsuubiza nti tujja zongerako naye ate tuteekewo n'omutendera ogw'abakulembeze bokka. That is for the national program. Eyo y'emu ku zigenda okubeera ku programu yaffe ey'eggwanga. But as the chairman was saying, nga ssentebe bw'agambye, for the towns we can even start with some of those youth. Mu bibuga muno ate tuyinza n'okutandika n'abavubuka. Because the youth in the towns have got additional problems. Kubanga abavubuka ab'omu bibuga balabika ebizibu bambi balina ate ebyeyongerako. Because first of all, kubanga ekisookera ddala, they rent houses, bambi bapangisa amayumba, they kusaka, balina okunoonyeza okulya. Because in the village we grow our own food. Kubanga ate mu byalo yo awaakiri abaayo bo basobola okwerimira emmere. You sleep in your own house, whatever it is. Ate ne mu kyalo basobola okwesulira mu buyumba bwabwe ne bwe kabeera katya. They don't pay rent. Bo tebasasula nnyumba tebasasula za bupangisa. So these ones of the town need some extra care. Kaakati bano ab'omu kibuga bambi beetaaga ate okutunulirako mu ngeri ey'enjawulo. Now finally, the Abemenvu Beranga has already told me. Kaakati nga mmaliriza omukulu Byaruhanga bwadde amaze okumbuulirako kwabo nga ab'Amenvu. Those ones we shall support them. Abo tujja bawagira mu buli ngeri. He told me the figure, we shall give it to him. Yabadde ambuulidde omuwendo era tujja kufuba okulaba nga tukikolako. Naye ekizibu kyemulina wano mu tawuni mwagenda nimwereetera ekizibu nimulonda ababaka ba opposition bemwasindika abantu abo tebafaayo tebabanja byammwe n'olwekyo mbasaba ekigambo ekyo mukitunulireko kubanga nakyo kizibu kubanga bino bandibadde babirondoola. Zino programs that tuzikola centrally, we plan ourselves and do it. Like these roads, we are doing them ourselves. Kakati gabino bye mulaba enguudo zino enguudo ffe tuzeekolera. But I have not had a meeting with the opposition, the MPs. Naye sinaba kufunako wadde na lukuŋŋaana lwonna n'ababaka bamwe be mwalonda be simanyi na kumanya. I don't even know their names. N'amannya gaabwe sigamanyi. So like yesterday we were in Rubaga. Kati ngajjo twabaddeyo e Rubaga. Busega. E Busega eyo. We have already done the northern bypass. Mulaba oluguudo lwa northern bypass bwe tulukoze obulungi. The Entebbe Expressway. Oluguudo lwa Entebbe Expressway nalwo mululaba. Which are passing by the market. Naye ng'enguudo ezo ziyita kumpi n'akatale ak'e Busega. Now, apparently there was no inlet bringing from the northern bypass to the market like 200 meters or something like that. Naye kati nga bambi abantu abo ab'akatale tewaliwo kkubo libatuukako liringa kilomita nga 2 byokka. Meters. Nga meters 2 byokka. So, but how would I know this? Naye kaakati bannange nze byonna ndibitegedde ntya. So it's when I went there that I was told. Kakati namaze kutuukayo bambi abantu ne beekubira enduulu. Nawe kati nfuuse omubaka wa Rubaga ngenda katukulwanira. President abakkaatiriza nti kati kumpi yalinga omubaka w'e Rubaga. I'm going to fight now for the diversion 200 meters. Kakati nze njagala bakakasa nga omubaka waayo kakati nze ngenda kubalwanira mbakolera oluguudo olwo akaguudo ako akagguka ku katale. But why should this be the case? Naye lwaki bibeera bwe bityo bannange? People to punish themselves. Abantu ne mwebonereza mwekka.
So we should sort out that issue. Kakati nze mbadde mbasaba mbakubira omulanga eno enteekateeka ey'okulonda abatabayamba mugiteekeko ebbali mugiviireko ddala. Mwebale nnyo mwebalire nsanyusa okujja wano St. Ngondwe kambateeke miliyoni 2 mu nsawo yaabwe aba St. Ngondwe aba St. Ngondwe aba Ekereziya St. Ngondwe omukulu abateereddemu miliyoni 2 mu nsawo yaabwe bampeere miliyoni 2 era bagenda zibawa mu kaashi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sebo Your Excellency ne maama waffe omulungi omwagalwa, we want to thank you so much. Naye waali wano no ne chairman wa NRM tata naye waali ngenda kubabulira tukutuku tata wano twafuna si wano tata mwadde tukutuku miliyoni 12 agule tukutuku abombyalo mbagulira pikipiki naye wano sasagala afune accident. May God bless you, Tata ne Mama. God bless you. Your Excellency and Mama, tweyanziza nnyo. Wano tubadde tulinawo Deputy RCC Ow'E Makindye Caroline Nanshemeza abaddewo. Tubadde tulinawo Assistant RCC Fatuma Katongole naye waali. Sebo w'ekitiibwa President nsanyuse nnyo sebo okulabako ne maama sebo okuwagidde okuva mu 7 koyo kubonaabona n'abaana tama emisa buli wendaga nkutuukeko nemesebwa nsaba kitange onyambe nina abaana efuuzi aba street abaana abasuuliddwa mu malira nze mbalera ekyemmanyiko abantu bano bonna bammanyi mbeera mu Salaama Kosovo zone Salaama kulekana stage mmanyiddwa mujangu ne bw'otuma abantu ne bajja balaba abaana we bali nsaba taata onyambe kubanga n'abaana baagala okusoma abaana bali baagala okuyambibwa baagala obuyambi baagala nina ekifo kyensobola okuzimbamu essomero naye siina nyamba buli lunaku poliisi endeetera abaana empita nefuna abaana abasuuliddwa abatuuze babaleeta nsaba taata otuyambe otukolere byonna taata byempulira n'emmere bagyetaaga n'ebyo ebyokusulako na buli ngeri yonna n'essomero nsaba taata ne maama munyambe banange leero nange nzijukirwe mpagidde gavumenti n'emyaka mingi njagala nzijukirwe nange mukama abawo omukisa nga muwulidde ebigambo byange taata bampita Margaret Kamazima mbeera Kosovo zone esebo erinnya lyange sebo erinnya lyange nze Margaret Kamazima mbeera Kosovo zone taata abaana abe basudde abakyala be basuula ne babandeetera ne poliisi naye ndeetera naye sifunangako buyambi emyaka gino gyonna nsaba kitange oyimirire nange onyambe. Thank you, Mama. Kamazima muwulidde aliruddawa Kamazima aliruddawa alinkai Kamazima yo Kamazima wanyu ninkai owitu aho nazarirwe mbwenu twaruga isingiro taata karuga isingiro yatuzalirwa muri Teso
Okay, Sinjiro. Muri Kakamba. Kati kwatagana na Secretary wa mama Irene. Bahandikize na lyawe? Ngira bahandika nabahereza izina na kaje. Funa ebikwata ku mukyaro oyo kamazima. Abana ni bangahe? Twina 20 kati. Kale. Esebo. Wandika. Kale mwebale. Tuanze. And we ayogedde ku nsonga ennungi nnyo, ayogedde ku nsonga z'abavubuka, ayogedde ku nsonga ez'okusapootinga abakyala baffe abakolera mu butale, abakolera ku makubo, ensonga z'enfuna y'omuntu wa wansi. Abadde wano ng'alonkinga oluguudo lwaffe olwa Salaama Road, naffe nga Bannamakindye East tufunyeeko omukisa ogw'okwogera eri pulezidenti waffe nga tuyitira mu chairman waffe owa NRM. President nasobola okumanya ensonga eziruma abantu ba Makindye East, abantu ba Makindye Division. Era ayogedde ku nsonga ezitulumira ddala ffe nga Bannakampala, ng'agamba tetubadde n'abakulembeze abamutuukako n'abamu tamanyi n'amannya gaabwe. So kati engeri gye tugenda mu kamyufu olunaku lw'Olwokuna, Bannakampala oba Bannamakindye East oba Bannamakindye Division mwenna, ntakwogera ku Makindye East wange gyenva, naye Bannakampala mwenna mbakubira omulanga mugende mulonde abakulembeze abatuufu, mubayise mu kamyufu abanawanirira flag yaffe bagitwalire ddala mpaka mu Parliament. President Museveni tumuwe abakulembeze abasobola omutuukirira, abasobola obateeseza, naffe abasobola okugoberera programu za gavumenti zibatuukeko mu bitundu byammwe, tusobole okufuna enkulaakulana mu Kampala. Neeyanziza neeyanzike. My name is Judith Nwabine Abaho, the aspiring member of Parliament, Makindye East constituency under the NRM party. Today we are delighted to host our dear President, the President of the Republic of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, in Makindye Division, as he had come to launch the Salaama Road. He has addressed a number of issues, issues of wealth creation, issues of the youth. He talked about the issues of supporting women that work by the roadside. He has talked about issues that we've gotten a chance of our NRM chairperson addressing the issues that affect our area. And the president responded saying, we as the Kampala people have not gotten the right leaders to go and represent us. And he made a comment that now that we are going in these primaries, I call upon the Kampala people, we have a chance right now to choose the right leaders. And this is my call to the people of Makindye East Division. We are going Makindye East constituency. On Thursday, we are going for elections. Please choose the right leaders that will take your voice
to the right place, to the Parliament of Uganda, and address your issues and find solutions for your areas. Thank you very much. I remain Judith Nwabine Abaho. Thank you. Chairman,